olw'ensonga zizimu z'abazze okwogera bagamba omukulu oyo wa lugezigezi ng'enjogera y'ennaku zino bwe twogera. Naliko ko naye emabegako wemba seerabidde omwaka guyinza okuba gugenda kuwera obanga guweze. Nangamba ndifunanga olunaku n'enjija ne tutenaatema omukulu Bigyayi. Ye ng'agamba booking ze yali alimba tagenda zifuna. N'ekivulu ekyabaddeyo y'ensonga lwaki tuzze tugezeeko olaba ki ekyamulemesezza okulaba ng'abantu baafunye be yafunye. Performance yabadde etya? Omukulu ebivulu mbadde mu bingi naye yayambadde olugoye lumu okuva ku show kutandika paka kuggwa. Yagenze awo n'avaako ku stage nga tumanyi waanaagenda agenze kukyusa naye era kyabadde kyekimu. Principal yabaddeyo ogezaako okuwagira omwana gwe yalaba ku popopo okulaba ng'amuzzaamu essuubi. Uncle Sende buuza ku bantu abatulaba balamusizza nnyo nasuubire nti muli bulungi Mukama abakuumya. Waliyo ebigambo bye sikkiriziganya nabyo ng'ebiriwa. Omuntu bw'agamba nti oyo alina olugezigezi totera kiwulira Uncle Sende bakyogera abantu bangi bakyogera naye lwaki sikkiriziganya nakyo? Bw'obadde oyagala muntu mawube. Ekyokubiri Abaisiraamu balina kye bagamba nti buli waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi asinga. Kuba nange sinze mumanyi asinga. Abantu gye bali ab'amaanyi bentunuulira ne mbeegomba ne mbeesimisa nga basunsula ensonga nga bategeera ebintu mu fields ez'enjawulo. But that is immaterial. Big Eye Mwami Ibrahim Mayanja Kasolo ye Kasolo mbadde sirimanyi badde manyi lya Mayanja linnya lye tayagala bwagazi limuyita. Njagala kukulisaayo mu kivulu era weebale kubeera musajja muvumu okusobola okubeerawo ekivulu n'okimalako. Yabadde talina promota kuba nina mukwano gwange best man wange Mayinja yakitegekako ku Freedom City awo teyakimalaako ng'awa nsonga ki bwe yayingira bw'ati n'agamba ajigijigijigijigijigi n'abakubamu bw'ati ttooki abaali bazze nga kibulamu nga tekibulamu nga tekiriiwo. N'ayimba seeti eyo esooka bwe yagenda ng'okukyusa yayitamu buyisi. Andrew Benon Kibuuka ne Charles James Nkuge be baali ba MC. Abayimbi abaddako ne baddako awo ba MC ne bakomawo ne boogera nakinaki batuma omwana nti yita Mayinja ajje tumintroducing ti mu room taliyo gy'abadde ayambalira okutuukayo nga n'engoye na buli kimu babipakidde nga yayiseemu. So Big Eye njagala mu congratulatinga okubeera nti ye yagumye buvumu. Obuvumu bw'alina bw'amaanyi nnyo. Naye nina ebintu bye njagala okwogera olwaleero nga sibitunuuliza Big Eye yekka. Abayimbi bonna nsaba mbitunuuliza abayimbi bonna. Ekisaawe ky'entertainment kirina obuzibu ti abantu abalabi bajoogeddwa nnyo, abantu babateekinze for granted, abantu basuubidde nti bo bakuwudiisa. Oyogera ku bawagizi? Era ebbanga ddene abawagizi bazze babawudiisa abamu ne bayitawo. Okitegeera? Naye abantu balaba n'omulala najja n'abawudiisa ne bakkiriza ne batuukayo ne bayomba ne bagenda. Kati
abantu bebeereramu byakyukamu abantu bebeereramu kino kyenjagala okusooka okubuuza kankozese example ya Bigayi ddala Bigayi yabadde agenda kuyimba ki cricket oval ayina ennyimba eziwera abiri yes ennyimba ziwera 20 zina n'okuwera 10 okay Bigayi mu mazima amatuufu yabadde asaana kugenda ku Papa's Sport ankosindi ate omusajja omutyoboola nnyo obwotyo kakati gwa musuuta emitwalo n'emitwalo gy'abantu mwabadde mwenna ku cricket oval nabaddeyo natuuse essaawa emu bannange mbabuulira kino problem abayimbi baffe abasinga gye balina tebaagala bantu bababuulira mazima teriiyo muyimbi mu Uganda ali mu kategore ya Bigayi alinayo muntu wansa gwasooka kwebuuzaako nga tannakola kintu teriiyo muyimbi ali mu kategore ya Bigayi alinayo muntu wansa njogera Luganda gwebuuzaako kategore ki gy'atambuliramu atambulira mu kategore ey'abantu Bigayi wabanga yamala S4 atambula n'abantu nga tekuli wa S6 atambula n'abantu nga tekuli ayinza kubaako kyamugamba nti tetwandikoze bwetu tukole bwetuta anko sende olinga agamba Kenzo teyasoma nga ayina ba minister njagala tusooke tumale kimu njogedde ku Bigayi nze ndi kukiri kyogambye abali mu kategore ya Bigayi Kenzo tali mu kategore ya Bigayi Kenzo yalinnya eddaala Bigayi tasobola kuba na mikwano gye gy'amakerere giruwa singa gibaddewo tegyandimukkiriza kukola nsobi ezo kugenda ku cricket oval yalabye asobola anti omanyi gwe omutima guyinza okuba nga gwagala naye ng'obwongo tebusobola his desire exceeds his ability ate ekyo tekiri saagala nnyo okulabikanga nti nze nkuba Bigayi ekyo kiri ku bayimbi bangi kino kyenjagala obbagamba abayimbi abalala balina ensobi endala gye bakola ogimanyi hajjeewo okwebuuzaako ng'ava kusasula cricket oval ng'oledde amaze osasula najja okwebuuzaako kiri kitya olaba otya n'akutemera by'amaze okukola ng'oledde amaze okuyingira n'ogamba tokyalina magezi g'omuwa nkwagaliza buwanguzi onfuna kye ŋŋamba abayimbi okujjako lwakuba waliwo ekintu ekimu abantu bafuna ssente z'abantu ne babalimba nti balina amaanyi nga n'omuyimbi agenda kufuna kati waliwo bamuwa ssente nti kutegeka mmeka nti $2,000,000 muyimbi n'asooka akwatako 2 oba 3 oba 4 oba 5 n'agassa ebbali neyeetereza n'ateekamu ezisigaddewo mu kivulu ontegera kyegamba kakati nattira omuntu ssente ye omuntu oyo aba talabanga omuntu ono gwentegeka kibulamu buli lunaku waliyo omuntu omupya ayingira mu kibuga buli lunaku omanyi nti ababbi ababba abantu emirundi egisinga obukode bwe babbiramu baali babubbiddemu abantu abalala nga n'oli ajja n'anyumya gundi yanziba waati ne waati nina kyengenda okunyumiza waliwo obubbi omuntu akusanga n'agamba waliwo ssente ze twafunye ku American Embassy America eziwa abajaasi baayo ne bazireeta kuno bwe baba abakola mu Africa ne mu nsi ezirimu entalo
naye sente ezo zibeerako langi eya bbulaaka. Kakati twazifunye ekyetaagisa gwe gula kemiko tuyiweko eri langi eveeko. Wali owuliddeko ku bubbi obwo? Kakati kankanyumye nkamaleyo so that omuntu omulala tebakubba. Kye bakola bwe bakufuna n'obawuliriza nga bagamba nti bejangu tulabe nga mubako we mulaga nabo ng'omusajja ajjayo akabox kasente naye nga zonna za black ng'ajjako obupapula bubiri $10 ng'agamba leeta liquid awo nga muyiwako ng'asiimuula bw'ati ng'akyusa n'eno ng'ayiwako ng'asiimuula nga kafuuka kapapula kapya. Ekyakikola naye weerabirako bw'oti ng'ajjayo n'akookubiri nga nakaayiwako liquid ng'asiimuula. Ontegedde? Ng'akugamba genda ozivungisa. Ezo zennyini zakyusizza. Bw'ogenda nga emirundi egisinga kati naawe obeera ogamba tampa ebicupuli ng'ofuna owa boda ngendera ku forex bureau nvungisa okyuse bw'omala nkubira nkubulire w'oba onsanga ng'ovaawo n'owa boda ng'agenda obulira omusajja nga kubira alo sente nzifunye oliwa tinsange emakindi ng'omusajja akuleetera esente zo ng'ogamba bituufu okubira abasajja essimu tebaako olwo okwatiddwa amabbabbanyi bate bo bakulaze nti tebaliiwo okuba essimu wayita olunaku lulamba kumbe bo bakusika eriyo bakwongeza obwagazi otunde n'ebibyo ku kino kyewalabye bw'obafuna nga bagamba nti oli ayinza obutategeera bulungi bakola ekintu ng'akugamba nti omanyi bafuna erinnya ly'omugagga ennaku zino tubadde bize nnyo twabisuze wagindi twakamala ennaku 2 nga tumukolera kakati n'akuteeka mu mbeera omugagga tosobola kgenda wa mugagga kumubuuza ti mukama wange waliwo abasajja abaasuzeewo nga mwoza ddoola ate tosobola kukkiriza mbu omugagga oyo basobola omufeera olredde omulaba mugagga ng'ogamba ti wamma bino bye batugamba mbo alina hardware sente teziva mu hardware olwo weegeziwaza kuba ssebo omusajja hardware seminti bamusuubula 290 bamutunda 3 2,000 zafuna ku seminti n'agagawala bw'atyo kitegeeza ayita wano owulira abasajja kye bakola nga bagamba katuleetayo ku sente tugule liquid endala tebakuggyako nyingi okusinzira ku wojjidde basobola nti leeta $5,000,000 ng'ozireeta ng'abasajja booza ssente muba mutuuka wakati nga liquid aggwawo nga tanaakuwa ziri oleese $5,000,000 mwoze ssente baza $1,000,000 oba 15 mba mwakozaako $1,000,000 nga liquid aggwawo nga bazikuwa nga bagamba kakati eddagala lifudde weeyongera okukyamuka ng'okwatako $1 ze bakuwadde ng'oddamu ng'ogenda awo bwodda bakutuma $1,000,000 ameka 3 oba obubbi jukira bakuteeka mu kintu tobaako gw'ogamba naye bwaba mukazi wakati omunyega abantu balina effitina kati kalike wakwatako ku 2,000 ebyasooka ne ku zino ze bakuwaddeyoko ate Uganda oba lwaki abantu twagala nnyo okukakasa n'okutiisa oveeyo ojja otukuba ekyuma ekipya nga ffenna tetumanyi wajje wakijje nti alina YouTube channel naye alivuga emmotoka eyakabi eyo gye bakubbira obwo obubbi obwo nasooka okubuwulira mu 1980 nakati bakyabba abantu mu bubbi bwe lumu kitegeeza abantu twagana obbuuka eyo example njikuwadde lwaki ngezaako tunnyonnyola kino
nti waliwo n'abakola ebyo. Waliwo ekizibu ekirala ekiri mu ndongo. Kati leero njagala nze just kwogera ategeera jamu ebikugasa. Byenjogedde nga tebikugasa tobikwatako. Waliyo abantu mu ndongo bo babeera basoma mirimu. Batya? Kakati omanyi tutegeke bigayi omulaba aliko amasannyalaze ga principal. Kakati betumuteeka cricket oval awo tujja kulanga bwe tuti tulangisa ne gundi ne bwe tuti principal ajja tuwa drop abaana banno bajja kupushinga ku social media ate bamanyi bamaanyi nnyo yenna anaatuyimiriramu awo abaana bajja mubaba mukuba ng'omuntu oyo akugamba ebyo gwe ogenda kuteekamu miliyoni mmeka? 2. Ye ateekamu ki? Bigambo. Naye ng'omanyi kyayagala alina ekizibu kyakakadde nga mu kukunnyonnyola ebyo mu kusoma omulimu alina waagenda okufunayo akakadde oba 5. Gwaleese ssente akuttire miliyoni mmeka? 2. Saagala kumenya mannya abo bangi nnyo mu ndongo abakola omulimu ogwo. Kati ngenda kuleeta ekintu ekirala abatulaba saagala muntu addemu kwerimba kino ndudde nga nkyogera. Ekisooka nja kusooka na disclaimer sirina buzibu na Bobi Wine tumanyiganye bulungi but Bobi Wine takola byamagero. Mulekeraawo okulowooza nti Bobi Wine akola ebyamagero. Bobi Wine does not make miracles. Bobi Wine teriyo masannyalaze gasobola kuzuukusa mulambo. Omusajja yennyini yavayo n'ayimba n'oluyimba n'atugamba amasannyalaze yagalina. Teriyo masannyalaze gazuukusa mulambo. Masannyalaze gazuukusa ki? Alina. N'omugattako bugasi. N'omugattako. Bigayi yenga y'omuntu abadde talina masannyalaze. Talina. Tewabaawo omuntu addamu okubeera eyo n'ogamba tikasita geto gladiator akwendosi akolera drop nti olwo ng'ekivulu ogenda kufuna ssente. Talina bye yakoleddeko ne bafuna. Baakolera nga balinawo. Okitegedde? Nkufuna. Ekibi bano mikwano gyange naye kamboogereko. Omwana ono omwana ono na wa Firebase Zex ekivulu kyagana. Okay? Principal yakyendosinga. Naliko ku kivulu. Ekyamazima nga Zex tewali mubali. Kino nkyogera mu buntu era Zex ne bwoba okirabye tonyiiga kuba gwe oli musajja wange. Naye nga njagala nkyogera abantu bayigireko. Mudra principal ya mwendosinga yali tannatuuka. Mazima agakaawa. Tetwagala omuntu adde yanyiiga agambe sendi tanjagala. To example Mudra tumanyiganye. Okitegeera principal ya mwendosinga. Okay? Mickey Wine Jahazi pia muganda we teyafuna bantu. Tewali bantu abaaliyo bebo boogamba nti teyaswala naye nga tewali ssente. Ebivulu bingi nnyo nga tofunye ssente no savinga just the face okusobola okuddamu okufuna bushosho obulalalala eno ate that's post. Ebivulu bingi abantu basavinga face naye nga ssente tewaba. Okitegeera bigayi tewabadde kimuliita. Otegedde bulungi? Kakati nsaba tujje politics mu ndongo. Era yenna ali eyo kino nkiddamu yenna ali eyo asuubira nti ajja kubanga talina mubali
agende wa principal amukwase ekisa amutekeko emikono ajja akikube weerimba bigala kuba yagende wa principal abadde afuna sho kakati e Uganda tulina ekintu kiri bwe kiti endongo yaffe yayonoonekamu emyaka 25 endongo eyaliwo ebiseera ebyo ng'omusajja ayimirira ki bwomu nti Kafeero n'akuba Nakivubo Kafeero andi kulabako Gita Singers batandika ku 3 ez'ekiro nti Sebatta and Matendo promoted singers Sebatta n'akikuba bwomu radio Pride production ey'abakayimbira n'egenda etandika okugatta abayimbi omugeto be bakitandika ekyo naye nga bosho ze bakola ebeera produced ebeera rehearsed abantu bamala kumpi omwezi munamba ba rehearsinga ono bw'anaavaako ono n'addako kitambula bwe kiti nga kiba kinyuma obviously nga bulijjo bw'otandika ekitu nga tokirinaako patent right no nga tokinako patent right nti kino nze ekitandise tere mulala akikoppa n'abalala bakikoppa then ne tutandika ebivulu eby'omugeto radio stations or FM zizze zinoonya engeri y'okupromotingamu bapresenters babo abantu babalabe nazo ne zikola ki ezikola omugeto Honorable Pastor Sematimba Peter n'aleeta ekitoobero mu radio Sematimba yasooka okukola ekintu ky'omugeto bayimbi 15 bayimbi nga 5 abaaliwo radio Simba ne taking over bakayimbira batandika ekigunda sponsored by Radio Simba later on Radio Simba n'ekitwala ne bigenda olwo ne tufuna ekikompola kya BT ne tufuna oluwombo lwa Dembe embutu y'embutikizi biki kakati abantu ne balekera okulaba ebivulu ebya omuntu omu naye mu bivulu ebyo eby'abantu abangi mubaamu abayimbi wano wammanga mubaamu be tuyita ba showstopper ba headliner nti njagala ono n'ono babaamu tears okay namba emu 2 3 4 ne 5 kakati waliyo oli ajja okujja akugambye nakubye egindi nga ali mu tiya yakuna tulina abayimbi wano mu ggwanga nga bw'asangawo abantu enduulu evuga nga basanze babakuŋŋaanyiza ng'ayinza obbatta naye nga ye ng'ayimiridde omu balanze ye tasobola bangi abo nnyo be basinga obungi wano e Uganda tulina ekizibu gwe bw'obeeranga n'ekifo oba omuntu singa ajja n'agamba ti njagala bayimbi n'agamba naye Kamiliyoni baŋŋambye ali Sudan ate bebe asaba ssente nnyingi Bobi Wine tayimba baleeta ssente ngokka okiwulira mu basatu bano oli bw'asooka n'ajja waabo mbwakali tukoze tutya ngokka toweza bayimbi 10 baleeta serious people mu Uganda abayimbi baffe abasinga saagala kulabikanga assa abantu sigenda kumenya mannya ekituufu abayimbi baffe abasinga mperekeze naye weba mperekeze eba y'amaanyi nnyo
nga mperekeze anti emperekeze terisinga mugole kunyuma tewali muntu asobola kujja n'agamba mperekeze yanyumye nnyo lwaki si eri wali mu maaso okitegedde so oli bw'avaayo n'agamba Desemba yenna ali booked omanyi nti mu Uganda tulina n'abayimbi nga be basasula balabike ku bivulu wane Uganda abayimbi weebali ate ng'alinamu kulinnya n'asasula busasuzi nga ayagala jasita gyayimbe ajja alabikeko anti ayagala ayimba wate ekyo bwaki singa oli asakwata ssente ze n'aga nti kankole promotional tour ate si kibi bw'oba olina oluyimba lw'olupya ne wabawo omuntu nga yategese kampandiika ebifo bino wammanga ng'agenda kuba tuwa ye alina Mpigi alina Buwama alina Lukaya oluguudo lumoro alina n'asooka addako Ekyotera alina Lyantonde tebategeka waawo Equita tewali bantu Lyantonde alina Masaka 1-2-3-4-5 alina Sembabule alina Mateeti okay oli najja 1-2-3-4-5-6-7-8 okiwulira n'amugamba nti nze nja kujja nkuyimbireko kwezo 8 okay maybe olw'amafuta onampayo emitwalo 10 buli show kyekinana nga oli ajja kakati gwe bwakugamba nti yakikubye eno yonna ow'embalala yabadde Lyantonde anajja n'amugamba nti amuwa 10 ajja musaba 2 engeri gyeyalabyemu gyeyakikubyemu oba ne waba nga akubidde bwereere nga yeyeteekamu ssente n'akuba sheezo omutegesi w'Empigi aba alabye ekyo ow'Eggomba oba Butambala oba Lutunku oba Lusaka lwa Mmese bw'anaalaba wano ajja kuba alina omutwalo sikinenyeza muntu akikola because that is part of promoting music ate oba nze ono muwagira okusinga ajja ku cricket over neyetegeka n'ayimbira ku cricket over abayimbi abo boolaba basookawo ku cricket over abantu tebabalaba baba ku masimu gaabwe nobeetaaga baba tebabeetaaga era they don't leave any impact to the audience mulimu nababagamba muveeyo because babeera bazze baagala ni nanyini sho yekka oba omuyimbi omulala azitowa omuyimbi okwata lisiti ye gyagenda oyimbirako kirina we kiyambira okugitulira ku Facebook kiyamba eno tuli mu showbiz business yakweraga akulaga ndi wano ate kankubuulire teriyo muntu a serious person is a busy person buli muntu ayagala omuntu ali busy kati oli bw'alabanga omuntu alaga ali wangi obviously naye ngagamba wai kanfune ku muvubuka ono bamubuukinga wali omuntu wavayo n'agamba okulaga kwa Big nga General Kayihura akyali IGP terusobola situla bantu Mama Mia lwa myaka emeka nsaba tulekerawo okusaagiranga mu nsonga ennyimba za Big Eye zonna ng'ozikuŋŋaanyizza teziweza teziweza 5% ey'obuzito bwa Mama Mia so bw'oba oyogera ennyimba tosobola kuleeta luyimba n'oleetawo Big Eye
tosobola kuleeta mama miya n'oleetawo bigayi yenna nga omumazeeyo. Uncle Sente balowooze mbu omusajja oli mu munafuya bunafuya. Si munafuya. Kyova olaba actually gwe gw'omuseetinga. Nze si munafuya era nze ngezaako nnyo okubeera okuwa positive criticism. Mbagamba bwe nti temukyamuka abayimbi. Nina omuyimbi gwe mmanyi yategeka saagala kuyingira byalimu omukwano. Yategeka Freedom City n'emusala nakati taddanga ngulu. Takubangayo kaziki kagamba mbu atukubye. Taddanga ngulu. Wacha ali mu stress za shi. Bizize yiseeko emyaka. Kati olaba bigayi kye yakoze teri yasobola kumupangisa. Gulima yagade bamupangisa. Abadde alaga show. Watugamba engeri gyatupostingira show atupostingireyo ne receipt. Receipt sije mbanjagala video nga atulage nti mpiji. Neka video ke buwama nga bamuwa sente nga performing neka video ke lyantonde neka video ke Maria Flo webutu okusinga otelera booking no otaka booking ate no laga no kulaga ngo okikuba performance ya badete Uganda tuwaba the concentration era performance ngate main Andi wali nga tuwali kyotunulira. Entebe enkalungu ofuna amaanyi agatunulira omuntu. Babadde nga kuki? Actually abantu babadde batunulidde Bobi Wine. Mufeto okujola bannanyini show bazze kulaba Bobi Wine. Bwe yazze enduru zakubiddwa ne bafuna consolation. Era nkiwane bwe yabadde ng'akola bw'ati nga waliwo abagenderako n'akola bw'ati nekubaka abagendera n'akamu bw'ati nekubaka abakka. Bigayi mu kuyimbako kwonna talina byakoze bw'ati ne bakikola. Kyonna ekyabaddeyo nze mulumirirwako essaawa eno saagala otekewo mbeera nti omusajja musekerera. Essaawa eno mulumirirwako humiliation gye yayiseemu. But abayimbi nga ye mbawa amagezi misaaki mulungi okwogera naye. Papa's sport. Okiraba? Ate abeera waawo nakindi. Yandibadde singa yayogera ne Papa's sport yabadde agenda agamba yagikubye n'agiyuzaayuzaamu. N'emyango baagikuddemu. Okiraba? Kubaawo mbalaba nga abamawulire mugenze eri waggulu mukubye aerial shot ng'okuva ku gate eno paka ku eri gate wonna nga wajjudde. Ababadde wali babadde bajjuzaawo. Bulungi nnyo. N'ogoba n'agoba. Babadde bajjuzaawo. Anti ne Misa kyalina abakozi nabo bw'obagattamu. N'abajja okuzannya pool n'obagattamu. Nabano abaana abooza emmotoka n'obagattamu. N'ababeereri waggulu kashisha. N'abamawulire makindi wabanguyira. Kumpi. Okiraba? Nti bw'okwata abantu ng'ebyo ab'obwereere n'obagattamu mu bino ebisatu ebyabadde erugogo. Omanye wa Misa kyawo ng'otaddewo abantu 5. Yafunye bisatu. Babadde bameka gwe yabaddeyo. Simanyi nnyo kubala ku bantu naye ndaba ng'ebisatu ebisukkamu. Ekyokuyiga kiri ki? Tumuwa amagezi. Asagala kuwa bigayi magezi njagala kuwa balinga ye. Owa bayimbi. Abagwa mu kategori. Principle. Amasanyalaze principle alina. Temunfuna bubi. Naye tegazuukusa mulambo. Tegazuukiza mulambo. Gendayo ng'olinawo akwongereko. Omubali buteekwa okubaawo.
Bigayi nga tugenda omuvaako mbadde mu show z'abayimbi bangi nga nezimu Uncle Sandy gwazitegeka bajja beetegese keesi ey'engoye engeri eti Bigayi yajjidde mu ngoye ze eza bulijjo kwaba abantu babadde olina ojja amaanyi agambala zaabaddewo zisiyinza okuba zaabaddewo naye abantu batini nnyo gwenze Bigayi Mutenda musajja muzira nnyo era I congratulate you Bigayi I congratulate you yatukubye paka saa 7 omulala avaawo anaayitamu kweno session esooka tadda tadda andi nakirabako Ronald Mayinja best man wange yayitamu balina kye bayambako oba okuyambako gamuno katugira tukwatirira show oba bongera busungu bantu abaze okulaba omuyimbi oyo nanyini show abayimbi abasookawo bwe babanga bategekeddwa bulungi ekyokubiri bwe babanga bazze nga beeteeseteese bulungi ekyokusatu bwe babanga batuukiridde okubeera ku stage bintu bibiri bwe babanga bategese bulungi bwe babanga beeteeseteese bulungi bwe babanga batuukiridde okubeera ku stage balyoke tusookawo bapukambing nze sikoza kigamba upcoming. There is nothing like upcoming. They are new artists. Omuyimbi omupya asobola okugenda ne yeetegeka. Omutegesi oba promoter oba event manager oba stage manager n'ategeka program nga weeri. Okiwulira? Performance ye egenda kubeera etya. Ne bakolamu ne rehearsal ku stage awo. Kwe kwetegeka. Then nga n'omuyimbi atuuse okugenda ku stage. Naye abantu baffe oli ava buvyeri engatte edduga lijjudde enfuufu bw'aba muwala ayambadde aka jump suit ataddemu bu leggings bw'asitama bwe yeegaala wakati legging bw'eraga nti erimu ebituli kwegamba nga koma talina kyagattako okitegeera naye omuntu asobola okujja nga koma abantu ne balaba ne bagamba Gabi ayimiridde bulungi Gabi ayambadde bulungi oluyimba lwe lunyuma okiraba oli najja neyeteeka oba abasinga bonna abasookawo baba babwereere neyeteekamu ssente n'afuna abaana abazinyi n'abaganda nja bawaayo ekyejeeji mujje munyambeko nange mukole kimu najja nga badansers naye balina ne rutiini yaabwe bagirehasinze dda kwegamba nti ne baba woneka impact. Ekisembayo si kirungi kuleeta bangi nnyo okiraba kwegamba gwe noleeta buleesi bangi n'oyiwaawo nti kubanga sho tennatandika and kikyamu noleeta n'obayiwawo sho netandika leeti ate ne mutandika okusikanga n'omukono ne poliisi kitegeeza enteekateeka yabadde ki mboofu olanze okumala ebbanga ate lwaki osookawo bana bangi ne sho ne yeeyongera eri ba MC balina kye bayamba ku sho ba MC bayamba naye Uganda tulina ekizibu waliwo ekintu ekyajja andi kyatandikira mu radio stations abantu bagendayo okupangisa oba TV stations ng'oli akugamba nti tugenda kusponsoringa naye twagala okozese ne ba presenters baffe babeere ba MC si buli radio presenter ba TV presenter ndi MC. Some are, they are lucky, they are gifted. They can do both. Abe Mchibi can do both. Patrick Mjuka used to do both.
Umulangira Daus does both. Zambali Blasio Mukasa does both. But not everybody. Nengo sikulabangako. Yeah, I don't like doing it. Nengo kiso. Yes, I can. Oba akasente. I can. Inaku ezo naliko mu America nga MC. Kumbaga nga ya luzungu lwokka. Omugole yali mukyala mu Uganda. Akuluzungu lwakyatoka gaseko. Kunyonyola. Nti yali mu luzungu. Kutegeera mukolo kikaaki. But ekirala ba MC abangi they've done more harm than good. Kati kino nkigamba abategesi mulekeraawo okuleeta ba MC abangi kusho muleete MSOM show bwebanga eri produced njagala weetegereze nnyo bwe bali kugamba nti eyo show tye ani nti Swangs Avenue yegitegese ombaliranga ba MC boolirabako ngenda tandika okinoonyereza okuva kati bwe bagambanga nti Fenon yeetegese sigamba nti Fenon ye yakoze stage sound ne right nga wogamba ngamba nti yeetegese yategese Fenon yakolako show either eya Lilian Mbabazi oba eya Juliana some years back tekwali MC ne Irene gwe yagitegeka eya Irene ya Swangs tekwali MC no Benon I think yajja akwaliko Benon waliko se wow ekinene nnyo kwa kwaliko kwa MC balinga babiri no bona ekirala kye bakola and show era scripted voice break dakiika 3 era MC bw'asukka dakiika 3 bamukuba either bajjako amataala either bamukuba bampa oba oluyimba lutandika kyekikuba abayimbi baffe mbuli ategeka show nga tasoose kugamba bukangende mbale ngenda kujja dakiika 15 nyimbe onajja akoleyo dakiika 2 abayimbi baffe tebaagala muntu amusinga era ensonga lwaki abayimbi baffe abasinga babeera n'abantu ng'otunuulira ttiimu yonna yeetololedde ku muntu nga yagisinga okutegeera ebivulu ebyo okutegeka ekivulu obulungi kisaanako show director kisaanako producer najja n'agamba ennyimba ze ziriwa obulango bwe buli bumeka kitugenda kutambula kitya tutandika naani tusooka waani tuzaako ani wano wagenda kukyusa costume kyakoze kitya nekibeera written nekiba printed buli stakeholder n'akitegeera ne mukigoberera naye sho ze Uganda wabawo n'okukyamuka ne gundi azze ajja akubemu nga tugamba nga tekyetegekeddwa at all and ekibi kyebyo ebintu bye bireese shows abantu batama kuba disorganization abantu bagiraba najja mwesooka n'alaba disorganization najja mu yokubiri n'alaba disorganization eyokusatu n'agaasijja kujja kati gwe ne weebuuza n'ogamba abantu tebakyalaba bivulu kiki politics agaanya abantu bw'obeera wa NRM tebajja no politics tayonoonya endongo politics byayonoonya ate birala tayonoonya bantu kujjoba butajja politics as a creativity how abantu bagendanga eggulu okusabiriza ssente ne bamuwaayokko ne bamusuubiza nga taba nabo ng'obuconcentratinga kuyiiya music mulungi ng'asuubira ziri ennyingi kyekimu ku bizibu bye nnina ne federation n'emutundu awo
era mbadde nsaba bawa abantu obuliri ne ruumu n'emmere n'ebyokunywa babeeraawo. Era mbadde nsaba Uncle Sendi nga 23 simanyi oba onaabaawo. Inshallah omwaka gugenda kuggwako. Tujje tutemeetere. Yakoze bulungi because enteekateeka nayo yabadde nnungi. Andi ng'omuyimbi yabaddeko abantu abamusinga okutegeera mu kutegeka. Papa Ketti yabaddemu. Okiraba? He has the experience, he has the knowledge. Oli muwala we. Okiraba? And aluddewo nga ayimba afulumizza ennyimba eziwerako, ayimbye ne ba artists abagundiivu ab'amaanyi, nnyimba ze zitambudde. Okiraba? Sinnamanya Masaka bwe yagenze kuba yabadde wajjo, but yakoze bulungi. Naye Rozanko Sente alina kukyusamuko ku music. Ani? Kale mbu emyaka emikulu gyabadde mingi osinga ku myaka gye. The end justifies the means, man. Olanzi bantu bazze ate emyaka gyabwe ogyagazaaki. Tononooza mbu oba bakulu be bazze oba bato. Emyaka ogyagazaaki. Olanze sho kuyagala omuntu asasula ayingira akulabe. Ate atuuse munda. Ate ogamba nti bano bakulu nze mbadde wawulirako nga balanga nga bagamba nti baagala baana bato. Balanga bantu bajje. Abaana bato bajja mu ndongo. Above 18 tebakkirizibwa mu biduula. Nteekateeka ya show yabadde eti mu kulaba obuku. Saabadde involved mu kuteekateeka. Performance wagirabye oti? It was good. Carol did a good job. But she did a good job because yayitegeka bulungi. One, Fenon was involved from the start. Two, nafuna Maestro Band. Maestro Band, thank you. Balina ekizibu kimu aba Maestro baseera muko. Okusinga bandi endala eziriwo ezikubira abayimbi. Naye okuseera kwabwe bakuwa ekirungi. And they are very professional. Tebava ku mulamwa. Kye mwategese kyekyo teri kucamuka. Ku Maestro teri kucamuka. Gundi azze tumuwemu. Toyimba bye mutaabi hasinze. Wabaze tumuwemu mumuze ku siddi. Kati eyo professionalism eyo n'omuyimbi ate naye najja asangibwa ng'ali humble afollowinga script yensonga lwaki performance yabadde ennungi. Okitegeera stage manager wabaddewo Ayubu Khan yaba ku kimu twakkiriziganya ku ki kyatambulirako ani addako ani yakola rehearsal tewakola rehearsal teri kulinya ku stage period. Kyekikuba show zaffe esinga kucamuka. N'abantu bakomplaininga nnyo ku show mbu omuyimbi abawo okwogera okusinga obbawa nnyo music. Omuyimbi n'asooka ayimba eddakiika 3 n'ayimbayo ennyimba 3 najja n'asooka ayogera ne yeebaza abantu Karo yayimbye buyimbi kuba n'ebigambo n'okwogera tamanyi. Nga tetuli ku Karo tuzze ku bayimbi abalala. Anti boogera nnyo ekireeta okutuwa ebyo sho tebeerako producer. Okitegedde sho bwebeera produced mukkiriziganya ogenda kuba nnyimba 8 okusooka ozikuba 9 stop era buli lwomala banding ekuba da waliwo show producer oba director ali wali yalagira band start omala okuba ennyimba 8 onadda ddi mu wolokoso w'okwogera you are tired. Olina okuvaako genda okyuse MC jangu kola mention z'aba sponsors 6 vaako waliwo omuyimbi agenda okuyimba waawe abayimbi 2 oli amaze okunywa ku mazzi simudde ntuuyo ayambadde akomyewo ayimiridde awo. Bano abayimbi 2 bagenda okumala nga producer agamba set 2 ta ng'ayingira. Neno oluseke lususse mu show.
Oluseke nalwo si lulungi. Ng'ate Musa gundi nkutumidde naye ate siri bulungi. Anti bye nakugambye. Naye era ebyo bisanga nnyo mu ba Musa batali professional. Douglas Sala nga akikola. He's one of the best we have in the country. Douglas. He's one of the best. Tasobola kubira Luseke ku stage. Lwaki sikuta? Ga tumalize na kano. Gravity liri paso. NUCC yabayise olw'ennyimba zaabwe zibako. Sijja commentinga ku UNCC njagala just kuba mulanga. Mwami Gilson wa Buyo. Owe mudde ekimala. Nsaba kendeeza. Ozozi kuba. Sijja kumenya manya saagala kuzipromotinga. Kimala. Yasini Mukasa. Ekirungi enkudi yakuyisaawo. Kakati naawe kimala. Ate n'ebikolwa by'okolerako. Juzi wakoze ekivulu n'oleeta abaana ng'abawala bali wansi abalenzi babaliko waggulu gwe bwe weetala bw'oti bwe balambula olinganga ali mu nnimiro yo. Please. Nkozesa amannya gaabwe ag'obuzaale okubatuukako obulungi. Saagala kukozesa ga stage. Yasini Mukasa. Liri puzzle. Kimala. Then ebitongole bya gavumenti. UCC. Uganda Media Council. Mulina mandate eyokukola ku kigenda maaso. Njagala Minister wa Ethics and Integrity yatukolereyo kimu atuyamba resigninge. Ate lwaki? Talina kyakola. Yeyani. Akwasisa empisa simumanyi linnya. Atuyambe ya resigninge tumanye tekyo kifo tekiriiwo. Bajjewo kijje. Kutadde. Onajja mu anniversary. Yani. Embozi mukati. Basajja bange ab'Emboozi mukati show ya 29 December. 29 December, 28 nenako omukolo. Bwe nabasikooye. 29 December tugenda kubalwa Sunday Emboozi mukati ku Climax Makindi. Abagaya abo mbawagire. Omu ku bo musajja wange twali naye Aruna Mawa. Mwata wako mwenna tuddayo emyaka nga 3 nga tumanyiganye. So mugende mbawagire bonna Mboozi mukati basajja rofit tebalina tabu na muntu. Makindi Climax 29 December bategese bingi. Abayimbi ba comedians wajja kubaawo okusanyuka okulya. Ne John Sega yatusuubizza okubeera director wa show. Ajja tuyambako kibeere ng'ekintu kitegeerekeka bulungi. Kale tusiibule beera bulungi. Onzikiriza nkomewo nga 2 tutemeteme. Ojja kunkubira bwe naaba n'obudde. Inshallah. Sirina mutawaana. Kyenjagala onkolere bwodda. Njagala talking points nga ziri clear. Tutwogera ku kino na kino na kino na kino. Beera bulungi. Mukama akunkuumire. Amiina. Mubeere bulungi mwera.